abo manyi abantu ababa balwadde kati gwe mugenda bakoleranga biki era nzolaba mu buyinza bwange era bwenzija ku kya pulezidenti bingi byengenda okuyamba abantu nze waliwo kati bano abantu abajja basabiriza obusente omwana muteeke mu ddwaliro bamukoleko sajjale yonna abe fayini ekyo nga nze publicity era omukulembeze omupya ezo ngenda okikolako nze nataddewo ne program gye natumye essanyu ly'omulwaddewo buli woolambula ku mulwadde aba participant aba paatiyo y'amaanyi nnyo mu bulamu kati olumugenda munamunyimbirangamu munamusanyusangamu munajanga najjira n'omukansolingamu kati sooka omutule obugamba bwogenda okubanga ogamba balwadde abo nojjajjasi ogenda nosinkana omulwadde ali nsambya ali mulago aliwa okitegeera ali jamani kuba nenyintu byazirinya twambule ku mikwano gyaffe abalwadde okitegedde era basaponsa bange ekyo ekintu bakikonyemu stampu mikwano gyange bamaneja bange bonna bange publicity yes maneja bange bonna bakikonyemu stampu olwo bizinesi kyendala gyolinayo bizinesi nyingi kubanga nze ndi muntu ali soso mu bantu omuntu afudde ku kyalo nze mulanga olina rediyo eranga erirudda buli mufaafa mu nsi mwonna nze nnanga era nze muntu akyasinza okulanga abafu ku byalo mu nsi mwonna ogutandika ogwo nagutandika mu 1971 kati gy'emyaka anaagaweze olwo watandikira kwani okulanga waliwo awo natandikira ku waliwo yali afudde awo gwe natandikirako mu myaka egyo balometa Bale Francis yali musomi wa mawulire ku TV nze sijjukira natandikirako Bale Francis yali oluzungu naye sooka otule yayogeranga kazungu ki my name for Bale Francis because they continue why because the people right now because the Uganda until we have the parliament of Uganda this time now because the people right now because they outside we now parliament because they have now because the people right now because the success now I have the people right now because the distinct because the Bale Francis so thing when I would the accent yenga so ate olwo omulala awo nendika waawo omulala yasomanga ga Luganda bamuyitanga so twamuziika naye mu bikajjo ewa Danichazi yali musomi wa mawulire yali ku radio kyeyali ku radio naye yali ku CBS naye yali musomi wa mawulire balenga ga Luganda gwe tewasomako ku mawulire nagasomako ku radio kyoba TV nagasomako ku Moni TV naye ngasomako radio awo ezaaliwo enkadde zaali nnyingi ebiseera ebyo ne ku CBS baali bampita era ku CBS ku mikwano gyange kwe baali bampisa naye just nga bumanyi nti time basiina nnyo ebintu byenkwasaganya for life now because nanga publicity byenkwasaganya bingi n'abantu betuyamba mu nsi manyi kirungi nnyo okuyamba because bw'oyamba abantu Katonda alina bwa exactly kati bayimbi kibe wali osisinkanyeko nga bakazi abo soko otubuulire wawulira otya muli ate mpulire omuntu onganzi Spice Dana bambi fani mukwano gwange neyakanya bayene wenyengerera sikaali tokonkona abasirikale abakome wa Spice Dana bagagambi mami publicity come back now nabagamba yes 18 yeah Spice Dana because now ne to pound abamuwulira ne nakyala kewe mwana mwalawo Marion Sasi wansawo beba designer bange Simototo n'abalala bangi bayizawe ani designer wo by the way Marion Sasi asangibwa wansawo ku Garden City yanyambaza n'abalala bangi bebakwambaza ne Dorine Kabalebe yampaze wenzigula yapanzigula ku Dorine Kabalebe ya bei ya sente bagikola lavule manyi kitegeeza bagikusanza wooli bagikola batya bagikola lavule bakusanza wooli okuba okuba essimu yo ne bagireeta
kati nze waki tobakubira essimu ebankyale bamba yabwire oba gwe obuyinja oba weka publicity ate nze bamba yabwerere no because the money until begin that telephone now bakola ki era kamba kubira kwano kuba netagayo jampa ya green Hello. Ono doni kabalebe. Oyogana publicity na dede. Kakati mbadde njagala mukoyo lavule. Njagala ojampa ya green. All right. How much is there now? Yes. 15k. All right, no problem. Mitwalo mwenda. Akola linya bladi. Mwenda ne baje kutosa wale. Hadi gwe sunza kungamba nti ate. Tewali. Wali olumanyi mbi kyabasajja bogamba nti abo bo nabo era tukonkona bangi nawe bangi banga nze mpangalira nnyo kupapaazi ewaminsaki mpangalira nnyo ewaluuna mpangalira nnyo ku luwombo wajefulukaya mpangalira nnyo omwana mulenzi ono yasooka okunteekako mu vidioze Dar es Salaam. So yasiramuka. Aje gondi. Abu bamwitali mama. Ninya nange livudde mutege. Amin. Yasiramuka. Yeye just steady. Just steady. Just steady yaso okunteekako mu studio ye mu studio nangamba ku luyimba lwoyagala nayimba lwa luzungu I'm people right forever single to one today song single why I don't live come live single why oitegera nemutambula ensi yonna lwatuuka wanawa New York, Germany, South Africa, Canada, Celestial, ne wava papa Italy, Jasmine, yona ensi zatambula ne lutambula trendinga atambula nnyo la publicity na tete kanaze nkwaddemu example kati olwo wakolayo ekivulu ate gyaki ano limba lutambula oba olina oteekayo ekivulu concert n'ogitegeka era ngenda kusooka gisa ku social media okwo abawagizi bange bonna nkoleyo ekivulu enyimba muzirina muzirabye olwo bani abanaakuwerekerako Spice Diana Rudamani SB4 President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu President w'ekibiina ky'NRM abakungu bagenda kubayo bangi ate Mau naye agenda kujja bona abakungu bagenda kubayo bangi kubanga ati omuntu w'osipiira ne President wa Uganda oba munene iti oba ogikubye olulimba olurikodinga mwakatinze nyimba nyingi n'omukulembeze gw'egwanga emabegakawo nga tukyali mu covid yanjogerako nagana abantu banasenga oba basanyusanga publicity nate yanjogerako ku tuta yange nampereza message yakwogera kuti ku tuta yange nampereza message naga abantu banasenga babanga publicity nate that is continue that time now akwogerako ati nze sinza kukola kivu nesayita banene mu ggwanga baba ino okutya ate abane mu ggwanga ne bokyaza babiri bakumanyi okyaza basatu asokyaza Museveni n'okyaza Bobi Wine n'okyazayo n'omulala omu bakumala ayinza okukyazayo awo ani omulala awo alina mu kusente olowooza ani awo ali sofusofu kumali Gravite tagaba naye kati awo nandireetawo amoto oleetawo naye amoto kale nandireetawo kale amoto ayinza okujja nandireetawo amoto netugatta ekintu ekyo nze so yange njagalamu abantu nga bataano bana Kasam President Museveni abaawo President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abaawo nendeetawo awo n'omulala abantu basatu baba kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwagamba nti kati publicity katumufune emitwalo 3 ejja $. Museveni n'afunirayo kubanga Museveni mugagga nnyo era nze olaba ono omwana ono yayimba ebintu bizibu
oyeyimba Hassan Nduga nze Mukama Katonda akalinyamba nentuukirira omukulembeze w'eggwanga nze nga Pubulicity Nateete kendi funa ku mukisa Hassan Nduga bwe yatuukako era njamugamba kubone muyaye wange va mu byekyayo bwavu bunumidde ebbanga njagala ssente va mu byekyayo akuwe njamugamba va mu byekyayo nze zimpe wano obwavu bunumidde nze ati anenze ensi eriko nze njagala ssente nakati nzija kukya pulezidenti neba nampa ssente nga mbagamba mugende mu maaso nze mbadde njagala ssente nze njagala ssente nga bo beetwala nze njagala ssente nze njagala ssente tuyagala kumanya sagala naye mbadde manyi ogenda tandikira eno wansi eno bakansala bitwala tugende natubasooka obongera onnyo okukka bigenda kunkooya nze omuntu yanjigiriza ekintu kino pulezidenti wa Kyagulanyi Ssentamu oba agenzeko mu parliament nalaba nga parliament byonna ebiriyo biwotonono nalinnya waggulu kati nange kaŋŋende bugenzi ogenda tandikira waggulu anti byonna mbigambye akamaneno kange kitabo nomboza ki ekirala wena ekyakyombuuza bani abanakuwa ssente ombuuzizza negamba nze moto yange egenda kuba kati kyekyala kisigadde era nze kati ola n'obudde buno onolayirirawa balayirirawa nze n'omusajja musiraamu ngenda kibuli nze n'omusajja musiraamu ebyange byonna byakucooka ngenda kibuli lwaki ontwala ekololo ngenda kibuli gye ngenda okulayirira nga pulezidenti era gye nja okuva ngenda kibuli ssebo nze n'omusajja musiraamu kyekyentwala ekololo sigenda kolomba kafiiri ngenda mubasiraamu bannange eri kibuli gye ngenda okulayirira naye nze ebampa ssente ate ebampa ssente nakati wano wenjogeredde ngamba leka bagenda mu maaso kuba nze njagala ssente era bwe ntula ku ntebe kyengenda okusookerako okukola ssente zonna eziri mu Uganda basooke bazireete eka bo basigalirewo ate ze bengano obanga zobbi obubbi otereka mu banka nkozesa gondi olwebbanka awo olwebbanka nali nkozesa envudde ne mumutwe bayiza esangibwawo mweri munsi kati yabunansi sente naye abakatuliki waliwo enenda standard standard chartered nagivaamu owoterekayo obudde ki terekayo nini abakatuliki nagivudde mukati ndinowena ogundi yabudde nerimu kweri awo esangibwawo munsi monna kati yabuna yotereka olatandika bbanga kyoterekayo natandika nze okunoonya ssente myaka gya 1974 olumirimu kiri nali mulimi nali farmers pineapple, food fairs, veg fairs, or trade fairs, Gemneson, olwo wakatale watundanga Namirembe Road, Nateete, Musega, nze ngenda kujja tonja ku mulamwa nzija ku kya president era abantu bagambe Pubulicity ajja kyogere bali nga bawalaba now because in this time Pubulicity Nateete, I'm president of Uganda. You have the dignity that people right now because the stated dignity that time now. Nze muntu agenda okusooka okujja nga sizze kunnyonnyota bannansi wabula nga nze kunyumbula mu bwange na family yange. Ziraba njagano sagana bisanja bingi just. Kimu kyokka kimu. Nze n'obudde buno omukulembeze gwanga nangamba Yasini nkwaddemu emyezi egyo. Esatu. Kati ono ne bwampaamu essaawa. Tosigala kyekimu. Tosigala kyekimu. Ate nyinza osigala. Muzeeyi n'ampaamu essaawa nyinza osigala mpwavu. Ofuna essaawa munofuna akatono nga muzeeyi yiiyo. Nze olaba entebe eno. Omukulembeze gwanga n'avaayo n'agamba Pubulicity muyite. Muweemu essaawa. Ne bwe ntulawo eddakiika 10 n'ezo mwezi okesa essimu emu paaka zonna sene muteeke wali. Zisente zengagala. Nga muddiza entebe ye. Nze ne bwangamba kati nti Pubulicity kankuwemu ennaku 2. Saagala bingi naawe nze bwavu bwe bunnuma. Nze ate nkulimba. Nze bwavu bwe bunnuma. Nakati kaabaana eri nampita obudde buno.
nangamba kikyoyagala ove kuno nti mugamba yiyo otwala nze bwavu obwadde bunnuma kasoofu nakyo oyagala baasi bwavu naawe nze bwavu bunnuma nze njagala kulya ku ssente emyaka gyange naatera offa emyaka gyange naatera offa publicity nga tumaliriza bubaka kiboolekera eri abazadde n'abavubuka bannaffe bubaka kibobalekera anedda bambi abazadde bambi baweerere ku baana ate abazadde baveemu okwekubagiza bazaale ku baana kwekisa ku bambi kivala kinataddewo counseling gyenatumye counseling gyenatumye Pubulicity ne Nateete tugenda kuba ne counseling gye twatumye omukozi bagitumye bibiri wangambye egenda kulabiriranga abaana ngenda kubaawo ne puroguramu gyenatumye puroguramu amaluma ne Pubulicity Nateete egenda kuba ekansolinga abantu kubanga because abantu bawedde musubi naddala abavubuka batidde okuzaala olw'obuvunaanyizibwa naye bannaye bakubira omulanga bannaye muzaale kubanga abantu asinga obu tebamanyi lwaki tuzaala oli agamba n'ombuuza nagamba ffe tuzaala kunyumirwaffe twazaala wakwatutuusiza omuntu azaala abaana bagenda omuyamba enkya nga amanyi gakoze eki gamuwedde okitegeera kyova olaba nti n'omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti obudde buno entebe bw'abanga agikwayagala gy'omugulu omutabani era ennaku ezo nabaddeko ennaku ezo naye ku mawulire nga tuli mu kuziika nkwanga nadde afudde mubaka mu New Law nabya amawulire nga bali mu butale eri ebusega nga tiimu muwoozi okitegeera nga bazigaba abaana bazambala okitegeera kati senga teyazaala ntadde waani so abantu muzaale mulabe ate enkya tuzaala abaana bagenda okuyamba ekyanga amanyi gakoze eki nga tuwedde kuba kati nze bwe nali nkyavuuka nasobola okudduka okuva wano Nairobi kati ninnya nnyo waddukirangawo sawa naddukirangawo sina ssaawa naddukirangawo 10 weeks olwo ebyokulya babirianga mu makubo naye nga naddukira 10 weeks wagendanga nabe wagendanga ogula mukubo nagendanga ngula mukubo ate bife wagulanga ki tomato food nengula banana nengula n'ebirala bingi era kyova njagala abantu bakakase Pubulicity ajja kukya pulezidenti naye ngaekindeeta bwavu kibegambire abalabi badda mixed media nti abalabi mwenna njagala obategeeza bwavu bwe buntawaanya nze nga nze Pubulicity Nateete obagaa nti kyekikuleeta kyekireeta ne kukya pulezidenti wa Uganda naye senga bwe munfuna omukisa ne bunzigwako buno obudde that's continue era wabaayo munamukisa yenna naga Pubulicity kamunyonyeeko mujje mu bwavu that's good katonda mukyasinga okwagala naye nga balabi bannange mwena mwebale nnyo kwekunya ku mukutu ogwo ate mwebale nnyo kunjagala ate mwebale nnyo kunjagala bayizayo bambi ate namwe bannamwe mwebale kunyonyako because bambi am very very happy simple that nawe ne mumfisiza akadde akadde tukoze Pubulicity Nateete bambi namwe mukoze ekyamagero ate okunteeka waggulu ensi endabeko because nayo kyamagero mwana because now nti omuntu okufiiriza obudde najalaga Pubulicity ngene mukyalireko simple that begin to right now a good people mwebaliko balungi ate nekyokulala bambi muteekengayo ebintu byaffe ensi zibirabe kuba tulina ebituma ku mitima bingi nnyo soko byogere byonna ebikuluma bingi for the children for right now because no schools the family that have it now the state papers begin to attend the attending but now because they so far now because they act like that tima bangi sema sana so kakati awo point bwendi olanze Pubulicity Nateete byonna mbikulazeeko so kati nze ntebe sagala nagamba nti ngenda kulwawo kunnyo sigenda na bameka okitegeera kasoofuna obusente bwo zinjagala sente zinjagala sente ne bobo ne bwampitanga ba yasene ekifo ekibere kisobola kwata sente omukulembeze wanno okola bati kyagwa sente nga nze nkita Museveni bwampitanga nga Pubulicity kwata sente nga nkita nalega njagala sente nkugambye munze Museveni entebe ne bajempamu ennaku nnya oba lumu oba essaawa nze njagala sente kuba bukuba essimu emu sente zonna muzireete ewange mukole ebyamu ewakati bazibbe ate ani azibba anti banza okwate bali bakuuma biikira Maria nnyo bweweekisa osoma ddiini nze serega nze gambye gavumenti nze sente bwavu bwe bunjogeze era bwe buntuwange agikuweemu olunaku olwo ololonda vice oba tomulonda waddemu essaawa gandi vice wange mulonze dda mukazi wange yani amannya ge mukazi wange mbayo ya amanya n'eddoboozi Pubulicity Nateete
ya ekisemba bannayuganda gwe kyolina okuba kimu nga manager wa Uganda International Fair bangambye oba omwogezi wange agambye bannayuganda kale bafiira Dubai ensi yabatamalira naye nga lwaki ensi ebatamalira lwambeera nti abantu bali puwa abantu bali saturated abantu beyombekedde abantu buli kimu kibatamye okitegeera kakati gwe no faswet nze nali njagala nnyo kati bodaboda era nze kati bodaboda bazi naye nga nzi omu yali akulira ekitongole kya bodaboda mu Uganda abantu baweddemu ssuubi okitegeera abantu beetaaga okukansolinga ate abantu bakyalina mirimu ate abantu nga balina zi families okitegeera kati basibule amanya ni ddoboozi mbagala nnyo bafaani bange mwe balinnya okukomera ku bulumu mix media mwe bali kunyonyaako aba mix media because I'm so happy. I'm very happy now. Bali mbagadde ko ne bandi nga bali South Africa, bali Germany, bali Uganda, bali Rwanda, abafani bange mwenna bambi mwe bali nnyo. Na mwenna na bulimu yakola ekisoboka kyokka tuzikirako omukwano gwa Asia bambi namwe mwe bali nnyo. Naddala Mama Asia Dubai, Mama Asia Dubai bambi nnyonyaako nga Pubulicity na Tete bambi. Njagala nnyo okwebaza nnyo akensoso bambi wakola kyamaanyi entambula twazira bazaaliwo bambi bambi wakola kyamaanyi sidifu Mukama Katonda akuwa omukisa BOBUYE omukulembeze w'ekibiina kya Robert Kyagulanyi Ssentamu Mukama Katonda akuwangaazeeko abalala bangi bambi mwebale nnyo musigadde nze Pubulicity na Tete nga nze management wa Uganda International Fair mu ggwanga bagambe basubscribe mix media mwenna abafani baffe mwenna musubscribe for mix media tugenda kuba tuli basanyufu nnyo why have you begin that people right now mbagala banayinange era sigenda kukoma amanya n'eddoboozi ankose president Masanga nkoze ne munnange producer Kasaga ku kamera yabadde Pubulicity tukyalinamu nnyo etugenda okunyumyamu tujja muleeta omulundi ogwokula musajja taggweebwako bisesa mubeere bulungi mweraba